Tuyigiddewo kano kamangu kampimpi ebigwa bitalaze tujja ne tubyogerako. Banna. Ekibulu kye London wakirabye? Ekibulu nakirabye Uganda 50 ekyabaddeko abayimbi ab'enjawulo. Kwabaddeko Betty Mpologoma. Kwabaddeko Mukunja Atasera, Bobi Wine, Sebatta, Nubianli. N'abalabe simanyi ndowooza bangi. Akafo kapiipye. Oba kabadde katini? Naye naawe ssebo. N'abantu babadde bangi. Abantu babadde tubaye just credit bategese Richmond yategese bulungi abantu ne bajja. Era kyangu nnyo teekaawo ne batajja. Naye nga kyabadde ki? Massive. Bantu baafuuye ssente. Abantu baavudde abantu active nyo bafunye essanyu. Yabadde nga convention. Nalabye aba timu yavudde Dubai najja, waliwo abavudde Canada. Nalabye gundi Penge yavudde Sweden najja. Namukasa ne bbaawo wabalayo. Namukasa nti baayitidde awo. Namukasa yali afunye visa awo anti mugezi wa Nuupu ennanga wa Nuupu. Yayitira awo ne basigala awo ne bbaawe ndoza abeeyongerayo. Nawulidde wali abavudde Canada. Abavudde eringi MC. Simon Munene w'omu kibuga. Yakoze bulungi omulimu gwe yagukoze. Ne stage yadde ntono. Oba akafu ke ka dictating stage okuba enfunda bwetyo. Tetuzimanyidde nnyo wano Uganda ezaffe ziba nnene. Kwezi yabadde Richmond. Yabadde Richmond promotion. Ne bakuba Bobi Wine yayimbye, Nubian yayimbye. Mukunja Atasera yayimbye akayimba ke mbadde sikawulira. Akayimba ka people power kakuume, kalonde kakuume biki abantu bakubye enduulu. Abantu bamuyuwira ssente. Nge nawuliddeko. Waliwo omukyalo omu okuva Canada awo ne munne. Omunyamonde $600. Omulala 5. Then bano e London denomination ya pound ya 5 terabika. It's a very nagenda kera ne pound 5. Bwe nagenda osasula mu Tesco. Ne banga alindako tubuze police. Nge yali gwe nali nsasula italaba nko pound ya 5 nga lupapula lumu. Nenga akulidde London. Era ne bagenda basooka bakebera ne banga akaali. Bali balowooza wakikukulu. Kati nga tugenda mu nsonga Mukunja Atasera ne yeesiga Simon Munene. Engeri ye gye yabadde ayimba. Engeri gy'abadde ayimba okuŋŋaanya ndowooza nga oli ku stage kutawa. Naye nno ng'akuŋŋaanya bw'ati ng'eriiso liri wali. Bw'alaba budde alaba eza 5 eza 2. Ateeka kwati disiki wano. Alaba wali ebitaano yabirabye. Olukaaga yalulabye. Ne buno obulabula yabulaba 5, 2 emeka yabulaba. Kakati ssente bwe ziyitira obungi mbu Simon Munene baatadde bateeka mu kive yasooka n'azikwata ne Mukunja Atasera yakwatako bwe zifuuka ennyingi ne baleeta ekiveera ne bateeka muli kati we tufunira obuzibu ekiveera bakifuna tutandikire wa Simon agamba ekiveera waliwo ze yakwatako n'assa mu musawo ndowooza baleme zitwala naye simanyi ze ziruwa ekiveera n'akiteeka emmanju ye line of defense yagala ekiveera n'akiteeka mmanju n'omukazi akikwasani ekyali mu ssente n'aleeta line of defense ey'okubiri n'agamba ssente nazigabye njala tuzanyeyo ka video kati sooka kazanye ka video akasoose nga Mukunja annyonnyola ensonga sooka obuzanye bwonna bonna katubuzanye bonna obuzanye bwa story yeegoberera bwoti nga Mukunja Atasera bw'agamba ogende mu meeting yabaddeyo mu lobby wali ali mawale wa Betty Mpologoma tugenda Betty Mpologoma naye kyayogedde then tukolana tuleme kwogera Simon gamba oba Mukunja gamba cannot do anything without manufacturers. We cannot achieve anything without manufacturers. The manufacturers have to figure out now, how do you multiply what we have innovated? How do you produce it in a manner that makes sense to the market? How do you make it consumable, that people are ready and willing to buy it? How do you package it in a manner that it will get to the customers? And so, without building a strong manufacturing culture in the country, science, technology, and innovation is as good as dead.
tuliko obuzibu eno e London gye twazze okuyimba era mikwano gyange abadde bagenda okujja otunonako ku airport olunaku olw'enkya temusooka kujja mulindeeko. Omwami ono mwenna mumumanyi bulungi bamuyita Simon omunene w'ekibuga akola ku Bukedde TV ne ku Bukedde FM Embuutikizi. Twajja naye mu nnyonyi y'emu era babadde bafollowinga live we nabadde nga ndi kuyimba. Ekiveera ekinankani kyonna ekyabaddemu ssente omwami ono yakibadde ku kontulo. Kuyimba we kwawedde omwami yasitudde ssente zonna adduse nazo. Simon omunene w'ekibuga bamuyise ne boogerako naye mu mutima mulungi. Abatusinga bonna be twazze nabo kuba twazze n'abayimbi n'abantu bangi. Amugaawo omwana ssente 5 teweerabisa. Kyasazeewo adduse ku hotero gye batupangisiriza kwe tubadde tusula kati adduse atuleseewo yeeyongeddeyo agenze ku Emirates. Esente ze walabyawo muganda wange zino sente zeeno si eziri ez'e Uganda. Buli kapapula ke walabye ngaawo 5 wange Brad kazitowa sente ebyallo. Abakyala ababiri abaavudde e Canada okujja wano mami omu yampadde $, ezizenga ziri mu $, $5, owokubiri nampa $6 gatta ku paundi zonna ze basonze wano obwa paundi 5, paundi 2, paundi 10, 5, 2, 10. Brad sente empitirivu nnyo. Simon taata ntobye ng'ondaba Brad ebidongo bino bimmenye nnyo. Nene mukadde nga kano nga Mungu anzijukidde anaazeeko ennaku era osazeewo 5 onkube onzizeeyo wansi mu bisooto. Sirina kintu kye mmanja abantu b'e London boy. Bamami bampadde ssente baddadi bampadde ssente mu bungi walayi ng'ebirooto bikyuse. Sirina kintu kye mmanja ezekise sirinayo muntu yenna gwe mmanja naye sente ositudde odduse nazo Brad. Sente odduse nazo bakwegayiridde oganye nti kwata sente z'omwana ozimuwe. Nga naye woolaba nti olina ebizibu by'okukolako ng'ozeeyo e Uganda. Brad nange nina ebintu nuulidde ne producer yakola oluyimba lwennyini olwandeese e Bulaayi eno. Nyinza okugamba nti nniga oyo olwo oluyimba tafunanga sente zaalukola. Wabula yaŋŋamba twala tugatte obulamu Mungu walisaasira tulifuna. Katoyagala nzireyo ewaka mwana 5 bange mbannyonnyola ntya nga sente bandabye mu kamera ng'abantu bazinjiira. Nzireyo mbannyonnyola ebibozi nti ate sayimadduse nazo Brad gula biba bigatta. 5 wange siva wano nkyali mu hotero gye batupangisiriza yiino sivaawo. Ate kyonna expense. Sayimaze ezo sente ze banfuwa ezo. Sayimali muganda wange sisobola simu yange yiino ddala yezo sente ze banfuwa ezo. Zezo sente ze banfuwa ezo yiino simu yange yiyo lwaki mba nkwata emmeka gomulu 15 pese tubazeemu wano ogwa paundi kati ddaba omwalireddwa ne paundi ziwera 10 naawe Simon tubeere abantu aba bali statimo sente ezo ziri meka bulo yezo sente ze banfuwa ku siteegi nze banfuwa sente nenzikwata mu ngalo 2 nga microphone sikyasobola giholodinga nenzisuula wansi nensa wansi okitegeera ne baleeta endala engalo ne ziddamu ne zijjula abantu bali bakuba ebyuma ojagamba nti sente z'omwana zibamufozo nna Simon naawe Uncle Simon mulo 5 zizo tuzate Simon laba ezo singa ze wandeetedde n'oŋŋamba yezo ezaaliwo walayi nze ndi musajja amatira nandibadde nsobolo nandisirise kyandinumye naye nga sigenze mu birala naye kati era mmaze kumala kwereega bijja kyokka ezo ze sente ze banfuwa Simon wange yezo sente ze banfuwa balisitatimu mwenna mwaliwo ne penge yaliwo muganda wange bonna teri ate aliwo yezo kale bwe baba yezo ze banfuwa nga Simon zezo zooleeseeyo ne sente entono njagala olabe sente entono sente z'omwana ntono zinakwata gundi nenzigabagaba ng'ogaba zizo
Chenzo bigundi genda kola. Unobude seteze omwana nawe. Omuntu yazo kola senta dene gedandi dola. Bigundi pound kinana. Nze sirina gundi. Sayima abantu nga banjira sente n'omukwano. Ddala yezo sente zogambye ze nafuna ezo. Nazo ziri meka. Ate Sayima n'ogattako n'ogamba mbu osobola n'okwebaka ku maama wo. Abaziba zisukka kwezola yidde bw'otyo bulo wange. Nasigazaamu. Ye abakazi omu yampa $5, omulala nampa $600. Agenda zikuwa nawe. $5 n'olukaaga mba nina sente meka. Dola wano zote zirimu yaziggyemu dda. Ne paundi zokka ezampeereddwa wano nazo temuli bampa paundi 5 nga mpitirivu naye temulimu na ka paundi ka 5. Simon ndagamu paundi 5 walesemu obwa paundi wandekeddemu obukyere eno yino paundi 10 paundi 10 paundi 5 paundi 5 zizo esente zogamba ze bampadde naye nga bampa paundi 5 obupapula bungi paundi 2 ziriwa oyagala mami kabali oyagala mami uno kamukuwe ate tukayani ona mama we Canada akazi baba kulukulu bali nyanyonyi ne bava Canada bazze ne banga katujje omukazi nampa paundi 5 munne gwe yajja naye nampoluka yakutereko sendezo wale simba kutereko sendezo sayima bambela ba ono mwana akwanye ekitiibwa ono mwana muto nnyo Simon nkwagala nnyo naye leero amanyi gampeddemu omwana mwesendeze Simon omwana mwesendeze ate ze nyinyi nangenda kuba nange witness ku ky'omwana ono wala inda kuba witness kale bataloza omwana ali mu content n'abantu abaliwo ku shonga balaba bulabi ne batandika owulira ebintu batwajja kuya disappoint wala yamu Penge yali ava ku stage wati ng'akutte esweta yali agikutte bwati nga sente bwati ne bagimusikako ne bagirwanira awo ne bagitwala esente otuuka mu luumu wenava ogenda eri mu luumu ekikuti newe kubako bwasamuka ekiveera kyatuuka wali nga sente weeziri abantu abasinga tebaagala wa bujulizi kwono olw'okuuma ekitiibwa kyabwe buli omu akimanyi nga taliiwo bawadde obujulizi nga toliiwo Simon kwata ennamba eno balisita ennamba yiino bonna bamuze kugamba nze alize mukwano gwe okubuli amazima balisita ennamba yiino kubira mami omwana mwe bwisendeze tubeere amazima ate okumenya ekitiibwa ky'omwana kubira mami eri omuntu gwakuyese let me for the looking nkubira wano gundi Moses andetera milioni 3 eza Uganda emiliyoni 3 zongamba ne dola ze bampa dola 10 mu 10 ziri mu sente meka nga tetunagenda ku paundi ze bampa toyinza kubona bukadde kusatu naye kuseze bibaze milioni 5 tubaze sente entono nnyo mu milioni 5 kino kigwe nawe ono mwana mwavu muweseze Simon nze n'ebyokwogera Simon tukole bwe tuti tugenda sirika Simon kwata sente zo zogambye ze banfuwa zizino dadi dola ezaalimu zonna dola tezirabikako kwata ongambye okwebaka ku maama wo zino ye sente zizo ate lwaki nninda zizo ogambye ze banfuwa kyetugenda okukola leera kufuna milioni 3 mwene ne laptop yange laptop yo ngitwale ngikozesa eki Simon milioni 5 nazireta Simon mazima ddala neraba Simon otuuka n'okulayira nti maama we okufa yezo sente ze agambye okwebaka ku maama we kugambye ze sente ze nakwatako n'enseka mu nsawo endala ne bakola endala ogambye wazigaba wagabirako gezaani njakuidde meeting yenu soko olete esatu zose maize zinze mu bantu wa sente azukaide esatu n'ennamba ya mami owe Canada eyajja n'omukyala gwe yajja naye yampa $5 ne $6 dola ziri wa Simon nze momo wadde oba timamutwa ate agenda mutwala wa nze njagadde balaga nti bya ddala wuuyo mukubire wuuyo bamukubire Simon ajje wooli gwe dola 10 mu 10 ziri mu sente meka eza Uganda milioni 3 nga mu emitwalo 8 olwo tetunnabala zino paundi tetunnabala paundi ezampeebwa ali bw'oli mu kwogera naye mwenna muganye okumpa nze okukkiriza okumala ebintu bino ng'ono omwana afunye obukadde 5 simple muwe
esatu zo ziriwa soko ete esatu zo tulabewe zitandikira ono mwana afunye sente ze Simon nze ono simumanyi gwe kyali wange neze ndi wa mazima nze ndi wa mazima nzo mmanyi Sayima amanyi gampeddemu Sayima amanyi gampedde Sayima amanyi gampedde Sayima amanyi gampedde omuntu gwe nayogedde naye emisana nga tuwogera mu bulungi jo bwe twabadde ate sente zange zoyiriba nazo wangi daddy yes daddy okubala wayimba shoko osajja sente zirabisereero obafunako sente okuba sifunangako yadde ak'ekikumi okuva lwe nayimba naye ngateekaga stage omuntu oluva ku stage omusajja yali yeebuzaabuza ne ŋŋamba wenna akaawa mwenna mujja gunsala mugende ne mugonja alina amaddu ng'alina omuliro okitegeera ate lwaki njayana mu bantu lwaki njayana wali oyagala nkukwate mataayi mu bantu wagabiraani eyazikola Sayimo zena jendaga sente z'omwana zijja oba tezijja ono ndi mumukubira aleetere miliyoni 3 wano ntonyaga zogenze aleetere 3 nga ne laputopu yange soka zo zireete naye nga mu mazima ga Katonda muggulu okwebaka ne Sayimo mama wo gw'oyagala okwebakako omwebakirako ki nga sente okimanyi sente teziriiwo waliwo ebintu Sayimo by'oyogera n'ama omanyi kyakulanya okulumiza bino byendaba bituufu yasemonyetesematutesete z'omwana nemugaa sinabyowulira nekagende ku hotel kale zenjogera ekibanzibadde sinabira kuba bwedaatogera bira abanyero zitajja nzikiri nangenda kusaba biri ku gundi Facebook yonna botamuwa sente Sayimo mpaka sente kange Sayimo abantu banjiridde sente kuwanula mwana kaneyozeeko ennaku ennumye nnyo Sayimo dadi olowooza omwana ajjatawa Sayimo kaneyozeeko ennaku lwaki olinya mu mukisa gwange bwoti lwaki onkaabya amaziga 5 wangi dadi nze olaba wano wetuli yes dadi bagenda kutuuka batugambe muve wano kyofala mbasabye meeting nsooke njiveemu ngende mu rumu kale katusooka neyanziza ampe sente zange mwana kaadi tano owulidde omusajja byayogera ampe sente ngenda kunnyonnyola nti abantu bulaadi nti bazimbadde ne bazibba abantu baliddamu ddi okumpagira anti buli ze bampa baba banzibe kitegeeza sirina makulu seetaaga buwagizi ninasooka nunula zino ani beti mpologoma aliwa omusajja sente zonna yazibbye zonna ate mwali mwagala wali eri mu bantu wennyini wemba nkwatira omusajja amataayi mwali mwagala mukwate mataayi mu bantu buli omu yandigunsa omusajja namulabira ono kye yakoze yasitudde gusawo gulamba yadde okumpaako akapapula aka zonna nga bwe nava ku siteegi Sayimo omunene w'omu kibuga mbu sente alina abantu beyagabirako mbu simanyi ezimu yali azissa mu nsawo ye nga tezijjaamu bulungi mbu n'agabirako abantu abamu kati aleese obupapula bulinga bupawundi awo aleese obupapula bulinga 6 naye nga bulimu pawundi 5 pawundi 10 pawundi simemeka naye nga banfuwa pawundi 5 obupapula bwa pawundi 5 bwali bungi no nayagala nzikakkane ate nze nazimuwa bwe nali ku stage nga nnyimba sente zaali nnyingi nga tosobola zikwata ontegedde mami sente ntono so zikwata sente nazissa mu nsawo ne zijjula sente nazissa mu nsawo ne zijjula kati we zajjula nga balina oleeta ekikutiya oli yeeyambulamu gu jaketi ne bagwala awo zonna ne ziva mu nsawo ne baziiwaawo abalala ne baleetanga nga bateeka awo nsobola oyimba okitegedde kakati ku saawa eno bamami babiri bava Canada
nedda gwe wakabitegera olw'okuba ntabuse obwedda mubanja mu buntu bulamu namulopye dde wa muzeeyi ne wa muzeeyi Sebata nagenze neŋŋamba dadi waliwo ensonga eteetaaga mmanyibwa balala engeri dadi kaali mukulu akola ku TV nnene rediyo nnene ndesaba kuntaasa ne bamuyita ne boogera naye mu buntu namugawo omwana sente nagira kati waagize ate yeebuzizabuziza wano kwotero n'adduka abadde agenze mu luumu okugjayo mbwayiye alabe kyampa akutte ebintu bye n'adduka n'agenda otero n'agivaako ne mmanyi ono omuniga agenda kulinnya ennyonyi atuleka eno yalowooza ye mugezi ennyo nze ngenzi obibalaabala obigatta byonna nentegeera ng'ali eri ku Emirates ate gy'afunye enfo okategeera nze muteze na mukazi nga nina muyiya ntegeerewa waali era mbadde ngenda mulumbayo twenyole ne baŋŋamba ate we mulwanira eno visa yange bayinza ogisazaamu kati ne ŋŋamba bamuleese meeting etuddeawo wansi bamuleese dadi Job tannajja naye waliwo bamaneja bali abalala bonna we bali batuddeeyo wansi mwana kadi eri mu ssimu eri eya Samusanga yange enda gireeta yakagulu soko tekeko gundi wawa kwoli olwedde bali abakyala b'e Canada babiri omu yampa $600 omulala $500 ye $1,000 bali ab'e Canada bampa $, bo bampa $, tebampa pound bano abeno ye bampa pound njagala majja ttaano sayima abantu nga banjiira sente n'omukwano ddala ezo sente zogambye ze nafuna ezo ate sayima n'ogattako n'ogamba mbu osobola n'okwebaka ku maama wo abaziba zisukka kwezo olayidde bwotyo bulo wange Saimo nga mbadde nkuwa ekitiibwa nga mbadde nkwagala nnyo Buladi embeera aligitereza naye zizo zongambye ze nafuna nga ninnya ennyonyi ngize Bulaaya pulezidenti ampanzeeko eddusu aha yeno video balisa timaji kulaga nga yakwata batandika butandiso leeta n'oluyimba oluwulira natandikiramu olwo oluyimba kalonde kanonye kakuume awo nali ntandika zino zokka ze nina mu ngalo tezenkana na zino zaleese ng'ate waliwo ezayiise ku ttaka kati dembu mukutegeera okwa bulijjo kyonna kina tumanyi esente gwe bakuwasereza munno uda from your statement muno ziteekaawo muno jako ezimu nadozeeka mu nsawo nze dadi sente zo waziri Uganda aziteeke ku ssimu kati nze mbadde nsaba oba olw'ekitiibwa kyempa Simon emyaka gy'oba nsooka nve mu meeting bwe ziba nga zino ze banfuuwa zino nga Simon olayidde nti okwebaka ku maama we ezo sente ze bampa ebyokwogera bimpeddeko omwana mumba sente nyingi bonna tubulabye nga gye bwatandikidde ne gye bwakomye kati Simon gyagamba sente yagabako yazigabaawo obuziba mugamba ozigaba otya kuba mukunja atasera ndoze alina obwetaavu bwe yajja kati nabo abantu abasinga bagenda ku ebyo ebivulo oluusi oli nga bamuwadde visa maybe ne tiketi ne bagamba ojja kukola ki bwe banaakufuuwayo n'aba naakwokyayo kakati alina pulaani nyingi eza sente ezo Simon ndoza ku makya bwakeera ekivulo nga kiwedde yayita mugenda ku Emirates stadium era ebifaananyi oba nabyo biteeke ka video kaako omukulu nga ava kulambula saati nga akozemu dressing room yetiribosa bikibi eno bamulize ku hoteli asente baagala babalance omukulu agategeera ze yafunye omukulu yayiseemu dda ali ku Emirates stadium ali atuwalinga kati bwakomyewo mukunja atasera nga tannatereera bulungi nagane omusajja aleete sente zange sente ziruddawa Simon bwe yazze n'aleetayo obupapula ndowooza nga 8 twabulabye bwadde ku mmeeza bulayi mu vidiyo naga sente ezo ze nafunye jjukira mukunja atasera yateeka akwati disiki ng'amanyi ze yafuna n'akebera $dola tezabaddemu naga ate $dola ziriwa abo bafunye obusakati Simon
n'alemerako kati oba ajja kutusobola kusaidia Simon ziriyo Simon ageze sente zenasolozezza line of defense zonna n'aziwa mukunjasanya n'atabuka issue wejjira okugira n'agamba ke fine waliwo yagambye nti yazwakubaka ne maama we sente yazikwata namugamba maama ogira omuleka mbeera eno twetaaga tubeere sure ku sente bwe yayogedde era alimawala amuga nti obuzibu tulina omwana ono mwavu muwe sente ze yapulanize sente ze zimuwe ne Bobby yakitegeddeko dda n'amunnyonnyola ntya nti omwana sente zali Simon yazitutte eyo point ogijjukira babuuza amanyo yaleeta omwana ono yajja atya nti Bobby Wine namwe ate kati anaawulira atya nti sente z'omusajja ze Simon n'atowolokoka n'agamba ngenda kuwa $3 million ne laptop eri gye baamutonera MacBook Pro nayogerako nayo naku naga nti mwana waliwo yantonyemu laptop MacBook Pro eyo ndoza 14 inch yadde redo giwaayo naye lwaki ofirwa laptop yo mu bintu ebyakiwe ani amutadde ku nninga nti sente baba kubanja naye yagambye yabalamu bubi alina defense ze oba yabala bubi oba byamutabukako yakusaide kyenjo okugamba nti ne mukunja atasera ishu za sente zaziruddemu nsobola okumanya mukunja atasera ku bintu bya Janza Awards wano ku Airstrip yagwa kiwewambulago ku stage lwa sente ndoza aliwo sente zataamuwa eyo encounter gye nasobola okumanya ojjukira ebya maama Alima alyoka akola akabadi k'emmotoka nti agiwambye olwa sente ako kaali buli wamu ojjukira Nsoni bali luno ku sente za Federation era waaliwo firimu so wenfunira obuzibu nani ne mukunja atasera nti ayinza okuba nga kyeyabala wali n'essuubi lyali n'eddimu naye bwe ati waliwo akavidiyo nga mukunja bamufuuwa sente anti naye how do you know actual value wenina ayinza oba ezira nga bazimufuuwa naye engeri gye tumanyi nti mwagazi wa sente nga simanyi nga musajja Simon ayinza okuba bamukuttemu naye ne Simon naye ku ludda lwe naye aludde mu mbeera ezo ez'okuttanya sente yawulidde Betty Mpologoma agambe naye yamusaba amubalireko n'amugana nensonyiwa kuba gw'omanye enfumita kati wali Simon abeeranga kashiya oba teera ate kati bw'oba oyimba abayimiriza abeera bangi tosobola kubikwasaganya kuba n'Africa bwagenda abakuŋŋaanyiza naga nfunye zino naye kati ku luno ensonga eno yajabagidde oba ekitoli gye yayambadde kinene oba wamuwulizaako ye Simon ku bya sente ate empuliza ki vidiyo muzirabize eyogerera naye mwenyini mu vidiyo ayogera ati okufuna side ye story eri weeri mu vidiyo gwe togirabye mweri agambye njaba $5 satu kashi yali alina gwakubira baziweereza oba oyo ate yabadde ani satu kashi ebbiri laptop alima n'amugamba sooka oleete 3 twageza okumalako vidiyo nga 3 tezinnatuuka naye omwana oli oyo mukunja atasera wasiini alina byatiisa ate mumanye asobola bikola atiizatiziza maama Simon yafa simanyi ani mpulidde omuntu ajja genda aziikule maama we azireeta amugamba aleete sente nandibadde ndoza Simon whatever it is let him find a way to resolve that whatever it is oba bakubisizza oba bakoze bitya okusotola oyo mwana tajja kutta kwata sente $5 million zebakusabye it could be wayadde ayagala nannyingiko Alima yamugambye muwe 5 kwata 5 ku Simon sente entono Simon kwata $5 million zwe mukunja atasira nga temunnadda na wano kwayo omwana omulaba agenda kola press conference wano ey'amaanyi nalabye ayingizaamu ekitongole Simon kyakolera kigenda kulandulukuka naye ndowooza embeera yabadde banna ebintu byobwawule bino embeera teri nnungi katulinde Simon era ndani wonna baamutegedde ate musajja tyadde agamba nakira kyakabuka kyekakoze nga kamulikoodinga atamanyi ngakamona temuteeka mu kamera era tukutaddeeko akagitunuza wansi amutunuzaamu wali yenge gye twafunyeko mu vidiyo era akyafulumya mu vidiyo waliwo akakendayo ku TikTok bukyajja ayagala sente ze Simon kumanya g'okoze wali oyagala kubeera MP aspiring weefirize $5 million z'omukunja atasera tukive mu ddeiro solve that problem as early as possible nze bye byange katumusabire musajja waffe naye
naye kati okuddamu muna basayimo luli Bobi wamuyitako wali bwe twayogerako yamala wiiki zagwali mwezi mukasa gwali mwezi guno gunaabo